jako akawuwo. Ng'omu kaweefube w'okunyweza eddiini y'Obuyisiraamu wamu n'okutumbula ebitone by'abayizi b'essomero lya Abdussalam Islamic Center e Boza mu disitulikiti y'Empigi bano booleseza ebitone byabwe mu kuyimba, okuzannya katemba wamu n'empaka za Kurani era nga bano bavuganyiza mu nnyumba zaabwe okuli Madina, Mecca wamu n'endala. Mfata wanyu afanijala ategeeza nti ensonga eno bategeera batanuzibwa abasirikale eno okubeera batono nga tosobola kufutisa basajja bano ebwangu ddala. Omugenyi omukulu abadde ali Haji Yasin Sekamate ng'onasabye gavumenti okwongeramu amaanyi ku nsonga ya security nti kubanga bannansi bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe mu ngeri ekyeyononere era onalaze ezimu ku nsonga eziwaliriza abazadde okutatwala baana baabwe mu masomero g'Obuyisiraamu nti kubanga amasomero mangi gawaliriza abaana okusoma eddiini wadde nga tebaagala. Nti mukuba nnyo abaana mubakuba emiggo mu ngeri y'okubakwasa Quran ne mubakuba emiggo ate mu kusoma okwo abamu ne beetamwa kwegamba n'akwata Quran naye nga tagikutte lwakujagala ye ku mutima nti kitabo kya Allah niyo n'akikwata olw'obuwaze n'empisibwa gy'ayisibwamu. Haji Yusuf Lusiba ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta amasomero g'Obuyisiraamu mu Greater Mpigi asinzidde wano n'ategeeza abazadde nga bw'ategese eggunjuliro nga lino lyefaananyizako ekisaakaate era bw'atyo asabye abazadde okumuwa abaana kubanga tebakyalina budde bw'abaana baabwe era alaze nti eggunjuliro si Abayisiraamu bokka naye n'abaana abalala. Tuba tugambako ekirala tulinawo enteekateeka y'eggunjuliro y'Obusiraamu. Tuyite eggunjuliro ly'Obusiraamu lwa nsonga nti tetusosola abalala bonna nabo tubaagala bakristina n'abalala naye nga tulowooza nti omulamu omukulu ffe tusooke twekamwanye. Hajati Shania Kigozi ngono nakyewasabye abakyala okubeera abagumiikiriza nga bali mu bufumbo okusobola okuza obulungi abaana baabwe n'asaba n'abaami okulabirira abaana kubanga abakyala ebiseera ebisinga balemererwa. Abasinga wamuwasa musuula obuvunaanyizibwa ne wabeera wasooka naye mu byonna temwerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala abalinze ajja babuuza ku buvunaanyizibwa bammwe eri bakyala bammwe ne ku buvunaanyizibwa eri abaana bammwe. Abakyala mbasaba okwawukana n'abaami bammwe bakubawasizza si kyekirungi eri omwana ono. Omutandisi w'essomero lya Sheikh Abdussalam Haji Arafat Sulaiman Kasule asabye abazadde naddala abaami okufaayo ku baana baabwe babeere ab'omugaso mu nsi eno. Olugende kutambala omukolo gwaffe guno ekigendererwa kyaffe ekikulu tubadde okusookera ddala abaana bavuganya mu house competitions ate nga tugasawamu ne speech day naye nga mu byonna tubaddemu n'okusiima Katonda olw'okuyisa abaana baffe omwaka oguwedde ab'ekibiina ekyomusanvu abaayitira mu ddaala eddungi. Twatuza abaana just 4 naye abaana 2 bafuna first grade, 2 ne bafuna second grade. Bazadde okusooka theme yaffe wano omukolo gwa leero ebadde a caring mother, maama afaayo. So tubadde tulaga nnyo nti maama ono agezaako nnyo abazadde abasajja basuddeyo gwa naggamba mu butuufu mu kufaayo n'okulabirira n'okuyamba n'okuweerera abaana. Ate ye omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Batemyeto Ibrahim Tomusange akalatidde abazadde okutangira abaana baabwe okwetaba mu bikolwa eby'obukaba okusobola okulaba nga beewala okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya. Nti akawuka ka mukenenya ennaku zino ate keeriisizza nnyo enkuuli. Baana bano mugezeeko nnyo okulaba nga mubatangira obutabeera ba victim bakawuka. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.